Polisi Nansana ekoze ekikwekweto eky'ebando ne Uganda neyola abamenyi b'amateeka abasoba 50 abadde batigomya abatuuze mu kiro. Abamu ku bamenyi b'amateeka bano bayoleddwa mu kiro ekikeseza olwaleero ate abalala ne bayoolebwa emisana kyokka nga bano okwakwata abasikale basoose kweriga nabo. Esima Muwonge ne Hassan Katenda abasangidwa n'omuwala Prosi Katushabire Kyebando mu ggombolola ya mumyuka wa Kiso nga bakomonta enjaga obudde obw'emisana bwe balabye abasirikale ba poliisi nga babatayiza ne batandika okukola olutalo nga bakubagana n'abapoliisi nga bwe bawera nti tebalina gye babatwala. Kino kiwaliza osi wa polisi Nansana Michael Tayebwa okusikayo bastola n'ayamba ku basajja be ne basinza abayaga amaanyi ne babakwata. Bano era basangidwa ne pikipiki eteeberezebwa okuba enzibe, enjaga, ebiso, obwambe n'ebyuma ebyeyambisibwa mu kumenya amayumba g'abantu mu budde obw'ekiro. Katushabe, Muwonge ne Katende baguddwako omusango gw'okusangibwa n'enjaga, okusangibwa n'ebisi ne pikipiki eteeberezebwa okuba enzibe nga bakuumibwa ku polisi Nansana. Babakwate ddala batwalire ddala obutadda batugomya nnyo okuba tutunze bakuno kati n'ozima ennyumba yo n'osanga omuntu nga gimenye kitwa kituufu. Omukazi omu mu basajja bana bali mu kunywa njaga eyo mu kibira bebamala ne basanga nga babasudde ku makubo babase olw'ensonga bessa ku bantu be batamanyi mbwa mukwana abayaga bana bakwana batya gw'omu. Osi wa polisi Nansana Michael Tayebwa agambye nti ebikwekweto bino bijja kugenda mu maaso okutuusa nga abamenyi b'amateeka bonna bamaze okubayoola ne babagalira abatuuze basobole okufuna emirembe nga bwe bakola ku batemu abaali batirimbula abakazi. Abababba bavaawa kubanga abamu bamanyi naye tumwagala kuwayo ki amanya gaabwe okitegeeza bano be bantu abakomawo ekiro ne bakola ki Abu Batuusa yakusakidde guno ku Lwabukedde TV.